Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifiro tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Ninyini tumanye kiki ekifaayo ani atulimu leero. Madam Florence. Wangise. Nkulamusizza. Nange bwenzi. Nze Kadima Namayanja ne Kabogoza tuli ku Bira FM ekinda buli ky'omuziki ekisinga wagambe tukubire naye ojja kunnyongerawo ku ddoboozi. Esimu ebadde kwakwaya tereera mukko. Ataawo. Awo nkuwulira bulungi. Kiki? Kakati nze Kadima. Obuzibu bwe nnina. Ennyabo. N'omwami gye nawula ensimbi zange. Namuwa emitwalo 5. Nsuubizza. 5? 5. Sente nga nnyingi. Nga nsuubizza munaye agenda kunyongeramu emitwalo 10. Kankubuuze. Owola sente? Owola sente. Naye munaye mwene embeera nga bw'onoowulira muntu nagamba agenda kwongeramu emitwalo 10. Nange agagoba ge nali mbala. Mu bbanga lya mwezi? Mu bbanga lya mwezi gumu yali ampa sente zange nga taataddemu emitwalo 10 n'ampa emitwalo 6. Awo bw'oba okola. Kakati kiki bamuyita ani omukulu? Bamuyita Mwami Badiro. Omuyita otya? Sirina bwe muyita sijja kulira. Omuntu gw'otalina w'oyita n'omuwa emitwalo 6 oba mwagalwawo oba muli mukwano? Eyo ebyomukwano tebibanga nawe era sinti namuwola nga waliwo ebya relationship. Ola bwozinga omuntu nemwesiga kuba sente nazijja namukadde zinsi zange mwene embeera nga mbaze nti emitwalo 10 zirina kye ziyinza okuntaasa. Naye nkubuye kati giri emyezi 5. Tandabisanga yadde ku nnusu n'emu. Ennaku zino abakomplayininga nga mubanja nga muli bangi. Kiki abantu mubeesiga mutya okumuwa emitwalo 5 nga tulina kibiina kiwola? Kuba kati newe oba oyagala kumuloopa ogenda mutandika otya? Kati bw'omukubira yagamba atya? Bw'omukubira nasookanga nemba nga njogera naye mufuulamu nga yeebuzaabuza bwe ekyaddako munaye kwali kunkambuwalira. Ye nnyini? Ye nnyini nangamba oba ndoopa nkoleki ndoope. Nga bwagamba kati kyekyanti kyeggambye nti etteeka mu buloopero tolirina kuba toli kampani ewola. Kakati tukuyagala tukole tutya tumukubanjize kuba naffe munnaye tusobola obutabanja bulungi era okujjako okwogerako naye obwogezi. Mwami Kadima ndi mukyala muno naye nakwata obusente bwange adduka kange kaweddewo. Embeera omuntu nagamba nti akukuula egyo emitwalo gyonna ng'olaba kisoboka. Sente nnyingi. Nti oba ninamu bannange sirina nali mbala busente obwo ku mitwalo 10 bambi. Lwaki lyanziriza obusente bwange nga bwe nabunywa nenkugamba embonyebonye n'atuuka n'okugamba opankuleki ku sente zo. Ku sente zange sinti oba mulinako oluganda oba kinamu ekigaba n'esiga omuntu kuba yannyonnyonnyola. Kati tugenda kwogerako naye tumukubire kuba ndabakuwa n'ennamba eriko Badiro. Kakati ddala Mwami Kadima waakiri neako emitwalo 10 buli mwezi ziri endala nzimusonyiye amagoba Mukama yamanyiye nne bwampaka emitwalo 10 kuba nze ndi bubi ndi mu mbeera mbi akaduuka nkalidde kaweddewo. Bannaye muntaase munyambi. Kale tovaako tumukubire wano tulabe. Hello? Hello. Badiro jebaliko. Kale sebo. Yo ko sebo. Obulamu buli butya? Obulamu kabanga sibi bulungi. Okay, bampise Kadima Namayanja ne Kabogoza tuli ku Bira FM ekinda buli ky'omuziki wano ku radio. Mpangudde. Siku sibya kubangula. Ali uganda akaredio n'empulya n'engamba owaye mpangudde. Nedda sikuwangula kakati. Yes sebo. Tutumiddwa omukyala. Bamuyita Madam Florence. Madam Flo. Madam Florence agambe nti yakola emitwalo gye 50 bambi n'omugambo muzize 6. Kati wakuwola sente zaati n'omubuzaabuza kati giri myezi 5 gigenda mu 6 tomuwanga kuwadde n'10. Kakati tuba tugenda kukola tutya kuba sente zazeetaaga. Obayo okuba otya? Nti nkugambye. Simbi funa bulungi obayo okuba otya kwennyini. Anti nkugamba. Funa bulungi otumule. Otumule kusa mpulire. Ganti mbadde nkugamba.
omukyala yakuwola emitwalo gye giri ku 5 ng'ayagala omuddizeeko emitwalo 6 gwa mugamba omaite olusoga oba olulamojo lumaite wangi omaite olulamojo olusoga tutumulolo Badiru kwado kati okyusizza olulimi anti buti nze ebimu nkuba tibitegera bulungi oyo omukazi gwemukuba timwina kumwidi oba naani oba abaagwa muyanya mwibiki yegwa Badiru oba okuyirongo namba ndowooza ti okuyirongo namba ndowooza kakati ate lwaki ombuzaabuza nti agundi fulo yoyo omusajja gwe naye yeye oyo omukazi timwibya esimu yange alivue kuba kyanesoma kumi naani oyo munve nokuva ku mundeke nokundeka munve ku mundeke mundeke bannange omusajja yekyanzajje gundi ani fulo wangi yeye ddala bannange yeye mami kadina yeye ate yasoose kwogera wali yatuyitabe mu Luganda ate kati bwatyo omusajja bwatyo nze nga namuwolera mu Luganda kati we bwe nali muwola nga twayogera Luganda kati kamuddemu mubeera ku kyalo kyekimwawo byalo nga bino tuuka bwabeera byalo nga bina kati wamwesiga otya munnange kino yeeyisanga boosi yaleka motoka akyusa obumotoka yajjanga nnyawo kaduuka kange ye nali mmanyi mpoze bwate munnange era namwesiga omulundi gubi agifudde bize ki ino ezeeko halo Badiru sebo nyamba twogereko naawe mbakubye omukazi timwidde omukazi muyaye wembaliza baduzenka nze kunsimba duzenka abantu n'amayinanga nago aye kati omukazi ambekiye ati agambye nti yakuwa ssente nze timwidde oyo mukazi muyaye mukazi bwe yali akuwola ssente nga yakuwola mu Luganda ate kati okyusizza olulimi nze tikutegera ndoza n'okulamba osoka nze kuba nze kiri Luganda yoga osoka mpulire banti nekyo esimu yange givule ku gyesonyiwe ate gyesonyiwa nti sooka otompulirize mu Luganda bulungi sibitegeera twogera olusoga oba olugwere nze ndi musaga musoga mugwere kati kale mbayire ndiikoba omukyala yakuwola essente ze longo namba tininza okubya omuntu wundi bambi mbe bulungi kati omusajja mubbi muyaye kiki owaayi musajja alabika muyaye ate akadde kagenze sijja muddamu naye kalugereko mbawuliza tulabe kye bagamba mukwano sole bambi ensanyusa mugigenze gitya ne kadima namayanja ne ampukaboggosa ku 96.3 beat fama ekintabuli ky'omuziki wanje webale tuweereza dadi naawe webale okuwuliriza ono Barnabas ambasada wa Waluli nakasongola gyensinzidde obiwulidde naawe tukubera oludduuli oluli temuli maite benywe kadima mu butuufu omukazi awedde yamuyayo olaba kyusakyusa n'ennimi bw'atyo bannange naffe bitusobedde Barnabas BFM kadima wanji baaba waalaikum salaamu warahmatullah injiniya wanji sebo obiwulidde mbiwulidde naye omusajja obubbi bw'alina osoose n'omutega akakodyo n'obanga ng'atamanyi lusoga mubakutegedde nti omanyi olusoga lusumuludde n'olusumulula naye n'atyala adduse budduse obubbi obumulya nonewo naali afisaako mutuweeko tulabe wanji bosi nkale munaffe ono kimulina sifuna esebo omusajja muyaye nnyo Steven omusajja muyaye tumuwulidde BFM enyabu kale sweetheart oyo amukwase Katonda yekka ajja muyamba sente azizze kyokka webale nnyo munaffe mama Desire Emaya nkukyaye ennaku zino BFM banange mwebale tuweereza kale munaffe yenze birungi ebuwanvu ebirungi oyo omusajja bannange etaaga kuba kibooko
Daga kuba kibooko mubbi obubbi buzibu. Haji Nsereko Mutumba tukutumiddeko nnyondoza retirement yo olabika nga oginyumirwa nnyo nga bw'okiwulira. Tukutumiddeko nnyo woli wonna abatumidde Haji Nsereko Mutumba. Spokesperson wa Supreme Council kati mutunuulizi wa byabufuzi kwegamba consultant wa media n'ebintu ebirala. Tukutumiddeko Haji. Tetujja kubanga tusooka olengera kubanga nkumona ennyimba zigenda kubeera mwende zisinga okwokya mu kibimba mu dakiika ntini nnyo. Professor Jaliwa Lusimbi ajja kubanga jalabike nga naye tunyumyako naye. Musule bulungi. Mweraba.